Kale atudde ku TV yo ey'omuntu wa bulijjo webalire ddala tokoze ensobi kubanga nze ne program omuntu w'abantu. Jjukira program eno ekigendererwa kyayo egenderera okusanyusa, okusomesa, okuddamu ebibuuzo byo n'okujjaawo w'otubidde kubanga abantu abamu betuleeta ajja kunyumya ekintu nga gwakirimu olowooza gwakisooseemu naye nga kiina we kikutwala ateerezaamu essuubi n'ekunyonnyola n'ebintu engeri gye babikola. Bw'oba asuubwa ekitundu kyange ekyasooka n'omuntu gwe nalina nsaba katono nnyo nkujjukizeeko okwoyo gwe naleeta. Naye olwo obulamu buno bwonna obwa primary wali otuddeko awo n'olowooza nti bwe nkula singa Katonda nnyamba n'enfuuka kino oba njagala kubeera kino? Nali njagala kubeera kondakita. Asika ekijji gwe mulimu gwe walinga olaba abala gwe bakola ku kitundu. Sajja bajja omwaffe buli mwana yakulakulamu nga yeegomba kukola mu mwalo. Kati nze nalimu amagezi ow'enjawulo asobola okulowooza ku kinene. Kondakita ayingira ekibuga buli lunaku ng'alina ssente wano ku luggi zonna zeesimbye bwe zitazipanze omumanyi. Kati nga gwe tulowoozaako amala n'ayiga n'emmotoka n'avuga n'ovuga. Kati nga bagamba nti kondakita okufuuka kondakita olina kusooka kusomako. Okusomako kuno kwa kifuba. Kwa maama osomera maama. Nkaka. Nsomera maama. Sisomera nze. Era naye nga mmanyi bwe mmala P7 ajja kunvaako kubanga kyalinga kiwulirwa mu bigambo bye. Bwamuweerera n'amalako P7 ne bwakoma. Oyo ye mwami Julius Sserwanja. Sserwanje ye mweddira ki? Nze Sserwanja. Sserwanja. Mweddira ki? Tuli bamamba. Mamba. Program muntu w'abantu bwe tutyo bwe tutandise ku Sunday ewedde twakomekkereza nga mbasuubiza nti mu kitundu kino ekyokubiri twagala omwami ono atubuulire naddala twali tukyetoololera ku bizonto ebikutta kati naddala ku social media nga nkugambye nti njagala atubuulire nti script zino eno nga ye mwabitusaba tubemubuuze nti zibaamu calculator nti ne bwe mubeera nga muli mu theatre muzo performinga mulina we mutunulira abantu abalimu n'oganja muno okolayo mugambe va gy'oli situka ocreating teams in that emu ekuwa ssente endala ogisirisa bw'oba owandiika script at the back of your mind ng'ovudde ku biri bye watugambye mbu oyita mu luguudo n'olumirirwa n'ogana naye bannanga oluguudo luno n'oyita ku ddwaliro calculator n'ebaamu eya ssente. Scripts zino za njawulo. Mulimu scripts eziri commercial ng'omuntu akugambye njagala onkolere script munkolere ekitambiro ekipromotinga bizinensi yange. Ekyo nja kukikola nga kibaze ssente ze. Ne mubaamu olyaga njagala munkolere script nga empaana waana. Era naye nja gimukolera nga ntagetinze ssente. Naye ebisigadde ate muli calculator lwa nsonga. Nti ne bwe mba ngenze mu theatre okuperforminga. Nze kyenjawukana ku baperformer abalala. Nti nze script ngikola ndika nga simanyi naani agenda kujja naani atagenda kujja. Era nze sirina mukisa gwongeramu layini gye saataddemu nga nkyali waka. Nti line gye nakoze nga ndi waka ne bwe ntuuka lino ngamba nti twongere eddakiika ezi oba ngamba kuddamu bye namaze. So ekya calculator bwe kiba kikoleddwa kiba kisasuliddwa ekyo kubeera bwe kityo. Otugambye nti script oziwandikira waka mulimu ezitagetinga business mulimu ez'okumpaana waana ate ez'okunvumirako. Sina muntu gwe nali nvumirako. Mpalaniraako. Bambi ogwo mulimu tegunnajja. Badde sinagufuna simanyi oba wali ayagala mukolere naye badde sinafuna agumpa. Nalabako nga mugugulana naye nkulaba nga ogenze ne weetonda mwali mufaaki. Mama Fiina oyo edda ye mukyala gwe nali sitegeera nga bwe mulaba bwe nti nga ekifaananyi kyajja mutwe musawo muganda. Kali nze mmanyi buli musawo muganda mufere nga kyennina. Era ng'omuntu yenna n'aŋŋamba nti nze nkolagana ne Mama Fiina nga mulaba nga atategeera nga nti kati ono alina obudde obudda mu bino. Kati namala kufuna budde bu interactingako naye ne njogerako naye. Naye nagenda okwogerako naye nga namuyisaayisanga mudda nga simukkiriza. Kati
bwe namala okwogerako ne ndaba omukyala ate omulala kati ne ntandika okussaayo obudde okulaba biki byakola nabaki bayamba nabaani bakolagana nabo naye tekyajjawo layifu yange ey'emabega oba yamala kwokyayo teyanjokya in fact yamala genda bweru saga ye yaliwo ne bapengepenge kati nendeeta reloaded ne tumuwa bwe twamuwa gye yasinziirako nankubira esimu nanga Julius omumanyi kati olwokuba muntu mukulu nasooka n'ekirala mugagga wa buvunaanyizibwa nenzikakkana ne muwuliriza bwe namuwuliriza nannyonnyola nandaga ensi engeri gyemulwanamu nenkiwa obudde bwe namala ekiwa obudde ne mu miitinga nentegeera Mama Fino mutuufu yaani kati mu kusooka nga sifa naye okumanya Mama Fino akola ki agabye alimba kanentandika okufuna abantu abambulira nze yanyamba kino nze yankolera kino mu mutima gwange neebonereza neŋŋamba mazima nakolanga nsobi naye be nali nayogerako nabo nga muyisaamu byo byali tebisiimuddwayo kati bwe natandika okukolagana naye ne bakozesa history wange gwe nali njogeddeko naye gwe nali mwogeddeko asinnamufuna ne bamumuddiza ate ye Mama Fina nalowooza nti biri current nanyiiganaga Julius nonjogerako bw'oti ng'omumanyi ne mugamba ebintu ebyo bikadde simanyi oba yakkiriza oba teyakkiriza naye bwe kityo bwe kyali bino byokola naddala mu layini eno eya Ssaabazonto Bizonto abiraba abifollowing omukyala kati bwoddayo ng'akugamba mwami kano ka script kabadde kaakabi olumu nannenya nanga wano wakucrossinze line awalala nampaanako awalala nanneesonyiwa amanyi nayo kuwaayo ku scripts ntukolako ne ku kino ate mukazi wattu abimanyiddewo tabimanyi tamanyi kati omulimu gwo gukwasaganya otya ogwa sayidi eyo ne famire okulaba nga tebiyingira kuleeta buzibu mu maka kakati Bizonto birina ekintu ekimu kye mutabimanyiiko nti omutwe guno gulimu obusuwa nga 7 bwe tutuuka nga tugenda kukola mikolo gya kwanjula tulina we tusumulula ne tukuwaawo awo buli buba buggale bwe tuba tugenda kukola bya Bizonto era waliwo awaggula bwe tuba tugenda ku radio waliwo we tuggula bwe tuba tuddayo waka mu famire zaffe era waliwo awaggulwa eno biba bitebiriimu tewaliwo olwagamba nti mu kifo ky'okuyita oba sweet oba honey oba darling naga Ssaabazonto amanyi nze Julius era tamanyi ng'owakabi tuddeyo wali we twasembera mu kitundu kyaffe ekyasooka ku lugendo lwaffe nga tutambula okuva mu buto twali tugenze essomero liwasookamu omaze oddyonoona mukadde afunye emitwalo 2 akuwadde omuntu amanyi oluzungu mugende Entebbe SS ampadde omuntu amanyi oluzungu anyingiza Entebbe SS ngenda okuyingira Entebbe SS nga baagalayo omuyizi ogwo nga kyekifo ekiriwo nze nina obuzibu siitanga ku interview neyo gye nasomera gye nazungiranga nga nfunayo ampolereza buwolereza oba wambula nze ne mbasaba ne bagamba mumpe weekends bwengana osoma obulungi nga munzizaayo ne interview zonna ze bampanga nga nzigwa kati bwe ntuuka awo nali nina 8 waliwo owa 4 naye ng'essomero lyavuddemu liri prominent sijja dyogera kati omuntu n'agamba nti ono bw'aba afunye 8 ng'avuddemu eri essomero asinga ono bano babba bano tuwa ono ne bampa nensoma nemba n'essanyu lingi nga nva eri ng'oyise wa jjajja wa Nabagereka nentambula nempitaawo paka ku Entebbe SS naye ng'amanyi okutuula maama nambuulira nanga mwana wange n'omusaasira n'ogamba wayi kandeko mukazi kankole kyayagala mu primary waliwo nalingena omugobesaako ku kyalo just nti nalabanga firimu Keke the Best awo kubayita ababiri nga mulimu ebiso Sako Shugi yali mu Japan kati ng'atema abantu nenyumirwa ebisa ebyo nenzirayo nensaawo olusuku lw'omusajja lulamba ng'ekitooke kyentema kyensimba tteke olusuku ne luggwawo ne tuluyitako ne maama tugenda mu nnimiro naga maama ani yasaaye olusuku lw'abandi luno
netugenda ntuvaayo ng'abantu bali awo bakaaba bagawa ettima ono kati naye bwe namugambye nga nkuze sinaza na myaka 3 nga mugambye naga mwana wange oba kuyogera nti gwe baba kumanya nali ngenda kugobwa ku kyalo akati bwe nsoma ntebeses ngisomyeko kengisomyeko omwaka gugudde wali bangobye ate bagobera ki senior 1 ngendo gimalako nga bangobye performance nze sibufunangako buzibu bwa performance tewali buzibu bwa performance sibufunangako kati obuzibu bwali ki nti bwe twatuukanga ntebesesi yali strict nnyo nga bw'otuuka leeti ekutuma omuzadde n'otuuka leeti emirundi 3 tosoma oguddako jangu n'omuzaddewo kati ng'ogenda mu zoo n'osiiba eyo baba bagobye nga tosobola kudda ewakanoga muzeeyi nti bangobye leeti kyokka ng'olugendo luwanvu muzeeyi yennyini atiisa mutabani we okufuna accident waliwo akagaali ne sijja kavuga omwana tasobola vuga gaali ku koolaasi omwana wange munange wakinaku kati ng'otambuza ebigere okuva e Kasenyi otuuke Entebbe ng'ojja baggalawo ssaawa 2 geeti kasazowera ssaawa 2 ng'omwana tannayingira tojja kuyingira kati nga leeti musango omunene ne batusanga mu zzu eyo ng'oluyingira mu zzu ng'owa uniform tasasula ne tubeeramu n'ositulirako ebibaketi by'ennaanansi ne mugabira ebizike ne bakuwa ennaanansi ne watermelon ne balanki ya lunaku ne luziba n'oddayo kakati okusala okuva ku Anderita Beach ogiraba okudda eri emitala so bw'oba olengedde waliwo ebimuli ye waffe kati nga ndaba okwetooloola kali awuze wano nsinga nawugawo gumu ne batuloopayo nti tuwugawo essomero ne likwata wansi ne waggulu nga ogenda kufiira mu nnyanja ate muze mubi gwe mukoze ne batugoba era akagurupu konna kali k'abaana twali 5 ne batugoba nga siina bwe mugamba nti maama ngobeddwa ku Ntebesesi kubanga ng'ajagala nnyo naye wali tobonerera mu baana bo bozadde mulimu gwe weezadde ng'omutunula gwe kennyini teweeyagala era tuwummulamu wamma njagala ate katutandikireko wali ku radio gy'okola omulimu ogwo gw'okola ogufuna otya omulimu nasoma amawulire ate buli asoma afuna bwe mala osoma amawulire nga mmaliriza bwe nti awawasemba awo omuntu wafulumira ng'ayandayanda ngenda kuddawa ngenda kukola ntya osomye ka diploma ko wali ogasomeddewa Uganda Royal ka diploma ko kati omaliriza oganzirawa sikyasobola genda ku mwalo bantikidde kati nzirawa nengendako ku CBS nembasaba nga kyennina muli mmanyi nsobola okuwandika script ennungi nga mpuliriza nnyo obuzannyo emizigo nensaba wali specializinze mu kingo osoma amawulire nasoma mu radio kati nensaba bampe omukisa mbawandikire scripts eza radio drama ne bangezesa ne mbuwandiika ne bukola watuukirirani ajja kunyiiga kuba kyengeno mwogerako kinyiiza ngenda kyogera naye ye sijja mmwogera bwe namulaba nanga buleete nembuleeta olunaku lumu omuntu ambuuza bakuwaayo ku ssente kunza nanga ssente zo bazireeta gundi yazijjayo gwe natuukirira kale bwe mutuukako ne muga muzeeyi baŋŋambye nfuneyo keno kaseeko eyakugambye akakuwe todda wano kugobye toddamu okuyingira wano ng'ate bulijjo yanteerayo akabega nenyingira so nenvaawo bulungi neŋŋenda mu Sapiensia nensaba ne bampaayo naye nakolawo ennaku ntono ng'obwongo bwange buŋŋamba script eno gye mpandiika enakuba yasimba era ne ku Sapiensia wali mu drama nenga script eno gye mpandiika eteeka okuba yasimba si wano nga ndaba tebayutilizinga talent kugimalayo waliwo omuvubuka kati akola ku CBS bamuyita Kayiwa nali naye that time ne mugamba wategedde ogenda sigala ku Sapiensia wano nze ngenda kuwandiikira bye mbadde nina obbawa wano ku Sapiensia baali bakusasulayo nga batuwaayo ne mugamba ngenda kuvaawo gwe nkuwandiikirengayo
ne muwandikirangayo nze ne ngenda kusimba ne mbagamba nzize kusaba wano nagwa mu ngalo za musajja ow'ekirevu gwe bayita Ndawusi najja mmanyi yennyiniyo bwe mutuukako naŋŋamba genda owandike obwo bonna baseke 2:25 tayimu eyo omutwe gwali mwogi yanta saawa 4 zagenda okuwera saawa 12 ez'okumakya enkya nga 2:5 mbiyina ku lupapula naabako nennumba simba nembimuleetera nga kambuyitemu naŋŋamba kakati naye awo nali ndi muzimbi kwa nayiga okuzimba mulimu gwa famire nentandika bwe nabumuwa nkambuyitemu ojja kudda lwe yampa nenzikomawo naŋŋamba si bubwo toyina mutwe gwe wandika buntu obwo bwaba bubwo tuulaawo wandike 2:5 nemusaba peeni nentula nembumuwa mu ssaawa kya kyakulowoozesa nti yandiba yennyini radio simba leka mukazi gwe ate kiki nga Ndawusi erinnya Ndawusi olimanyi ngugamba bugani nagenze kusimba ng'omanyi ngenze wa Ndawusi nga yajetika okay. Viviri yiseemu kati Ndawusi leka naawe kati nemukolera obwa 2:5 nanga kati ojja kudda nentambula nva Ntebe nzija kusimba nenkoowa nga bw'ojjanga era akugamba komawo enkya nodda naga enkya olumu nodda naga kanzije nkulabe n'ayitamu n'afuluma nga akomawo ne bakugamba ssaawa 11 nti keyagenze ekatadda kati wankya noddayo ng'enjala ekulumidde awo bwedda olowooza okuvaawo kogenda ofuna ekyokulya ga mukulu ayinza okumpita ng'ate ngenze kunoonya kyakulya nga kusafiyensi kyannagabayo sikyaddayo nenzunga awo bwentyo paka bwe nabawalwe babukozesa ne bumuggwako nankubira nabwo ne butandika okukola ku mpewo nga mbuwulira ku mpewo nankubira seba nze Ndawusi yankubira ndi ku kizimbe yali bagita Vogue discotheque awo kubayitaawo nga ndi ku kizimbe waggulu oli mu kusereka nali nkuba plaster waggulu naŋŋamba jangu nze Ndawusi yaga twogeremu buntu bwo bugenda kukola jangu twogere okuva nolwaleero otandika okukola awo bwente bwenyingira radio simba so wayingira nga bakuwadde nga staffu bagenda kusasula pasikiti bakubana abaana b'ennaku zino abayingira nga balina emikisa fe twayingira radio nga ne bwoba wabisomye ne bwate wabisomye ekisooka osooka kwana asikaali akukkiriza oyite ku geti oyingireko munda bw'omala asikaali omugonza bw'omuleeterayo kantuntu n'akukkiriza noyingirako munda kati n'otandika okwagala receptionist akukkiriza otuuke ku reception nga takubuuza nti oyagala kiwano bw'omumaliriza n'okola omukwano ku bapulezidenti ebyo oli mu mwaka n'okola omukwano ku bapulezidenti aboolaba bayitaayitawo bw'obaleeterayo ku bulabo n'obebuuzisaako n'ofuna ku ssimu zaabwe bw'omalirizaawo kati pulezidenti analyoka akukkiriza oyitengayokko ogende naye munda bwe batyo twayingiranga rediyo kati wamala emyaka emeka bwe weegulagula esatu nze gwolaba wano nakolako obulango bw'ekigunda ky'omwaka balinga balonda best ad ne balonda mu bulango 10 nga nze ninamu 8 naye nga tebammanyi naga nti tetumumanyi oyo nga n'akasente tofuna nga mukola bulungi bwansi naye ng'oswamye enywererewo wano nga ompulira gye njagala erediyo gye nnina okukolera onywera ddi n'ogamba nti kibuuka akitadde kibuuka bw'agamba nti nkita kati twabeerangawo awo nga simba ebeera n'abantu bayo mu akademe nga bagitwala nga akademe naye nga bw'okola bonna baseke buno basobola okukuwayo ka transport kati nga bwe wabaawo agenda nga baba basipoti nga dda mu akademe eyo nti ono asobola nze we nabeeramu nga mulimu kerekere mwalimu kapalaga mwalimu nze kadome yafa mwalimu kyeyunaivani nga tiimu mweri nga nnene kati kibuuka bw'agenda ne bansipotinga kuba kibuuka yali scripta mu binsanga wano ng'ayogera naye ng'akola scripts ezisinga obungi kati nga beetaagamu omuntu awandiika wenfunira omukisa ne bakuteekawo ne banteekaawo okuva olwo naawe totanga okuva awo sitanga kati otadde naatera kubanga tolinayo b'ozimbye naawe baakuteera naatera be nandibadde mpakati nkola nabo nandibadde mpamba baali naye ali wano kati mpozi naawa mutabani wange akuze
kyova olaba muve ku muzeeyi program muntu w'abantu njagala tuddeyo wali olugendo lwaffe tulunyumya we tuluggyeko mu maaso betudde emabega abalabi bonna basobole okutugoberera bakugobye entebe esesi bangobye entebe esesi otyo okugamba mukadde saamugamba nenvaayo nenefunira ekifo ku Green Stars gali ntebe awo naye sente zaabanga zisaba wano ezitandika admission fee biki wabanga nazaawo ku kido ng'omuntu w'okumwalo tosobola kuba tolinaamu ssente nga tuzifunga mbaamu n'akasente akasobola okukola ebyo ate nga mmeka nga si nyingi kati fees nvudde ku ntebe esesi zibadde nyingi wano wenzize almost half yaziri kati ajja zimpa nsasuleko wano nfisse nako kati nemberawoko nene balemera ku uniform nga sola kozesa uniform ate nga bo bampale empanvu wali tubadde mu kinu ene empale ya green eri ebadde kinu ekya brown oba yes kakati nga tebigatta neneyo nemugamba mama tebesesi batusazeeko tusoma bubi batusazeeko naye bya abaana batwogera bubi nempayiriza nayo simba story awo nagibayinga kati awo ku Green Stars abacha mbuzo osomerawa nemugamba ngenda kutandika ku Green Stars nakkiriza nengena nensaba ngasibwe mbangeno sabe kifo tagenderako ati oluzungu bayinza nomugambira nti wandi wagwe yamuteeka mu fiya ye kyali kimuye mama nga atya nomalo mugamba nti wano kwata microphone yogereke eri abantu omukono gwinzo kankana bwe guti atya kati nagenda nganze kane nesabire ebifo byange nensoma Green Stars nenjisomako ko weeks nga 3 ne bantikula nenvaawo nengenda nenesabira ku Nkumba College tamu teyaggwako ne bantikula nenzija ku Nkumba SS nentwala muko ne bantikula nenvaawo Maryland nejja naye ebyewamwe bye byali bigoba oba gwe yayina ekizibu ng'omu bampayirizanga nengenda ku Maryland bwejja yali ejja sobola abaana bonna kubanga yo yajja ngenda baasi eyoola abaana nebatwala ku bwereere ate nga ne fees ntono nnyo bwe yamala okustabilizinga ng'efunye ennamba gyeyagala neteekawo amateeka netema nga tegasoboka netuvaayo nensijja ku Nkumba SS wajja watuulira senior 4 ngeno gituula nga nteba nnemereddwa nga buli wantu bangoba nga buli ssomero olisomeddemu nga ndisomeddewo nga ngamazeeyo naye maama tamanyi ge nasomeramu ne bwogemubuuza tasobola kugamanya nenvaayo bwe namaliriza nannemererwa naga mu mwana nnemye tugenda emityana eyo muganda wa maama wange ali Tanda ne tugendayo okuziika bbaawe maama namunyumizaako namugamba ono mutabani wo okusoma ko mutadde nga senior 3 anemye kamuleka akole byayagala avube oli nambuuza lwaki nti tasoboka mu masomero gonna oli namugamba waliyo essomero baliyita Mityana Standard kagavu lijja kumusobola muleete abeere mu kisulo bamukube nga talina waayita ajja kusobolayo kwe kuntwala eyo era gye watuulira senior 4 ne senior 6 ne bampa obwedi boy nebaga oteekeddwa okuba head boy mu ssomero lino oba oyagala oba toyagala kati abaana obayigiriza eki nga gwe basinga anti ofunamu ku nsonyi tuddamu okuwummulamu katondo kaffe kakubiri tudda na katondo akokusatu program muntu w'abantu tova ku Bukedde TV1 wetuwummulidde ng'oŋŋamba kusomero eryo ery'Emityana engeri gye bakuyisaamu nekuyamba okufuuka kyoli gwe ngeyakiyitamu ng'omwana ate kati ng'oli muzadde omuzadde yenna ng'alina omwana amusoomooza mu ngeri eyo yandimuhandolinza atya okulaba ng'amugyamu omuntu w'obuvunaanyizibwa nze ne bwe nsanga mutabani wange ng'ambadde nkyadde bukyazi ku ssomero nensanga bamusalidde embooko 2 sibuuzamu mukubazaaki mpitawo buyisi neŋŋenda embooka egunjula ne bwe ntuuka ku ssomero nensanga nga mu kifo ky'okubeera mu kiraasi ali ku lubimbi nga lunene bwe ruti muyitako buyisi nyinza n'obutamubuuza neŋŋenda ku bintu tte nenvaawo kubanga ebibonerezo mbikkiriza nti bisobola okukyusa omuntu omukono ogw'ekyuma nze nzikiriza nti gusobola okukyusa omuntu nze nyinza okuba sisobola kukuba mwana naye essomero limunkubira nga limugunjula kusoma
liryokke era nze olunaku lumu mutabani wange second born yava ku ssomero ng'anuusa omukono. Bw'anuuka omukono maama we n'agenda ku ssomero ng'atabuse. That time omulenzi oyo yali mu P1 ng'atabuse. Mwana wange n'anuuka omukono temufa ku baana bla bla bla. N'abayisaamu nno. Bwe nabiwulira bw'amala obbinnyonnyola ne neetoola emmanju bwe nti ne nfuna booda paka ku ssomero ne mbagamba nze sizaala mulangira wano sinze taata wa Yesu owange mumukuba emiggo. Bw'ajjanga n'agamba nti nno lwaki mwakubye omwana wange mumupakire mumugambe genda naye naye munyambe kimu bwe mumugobanga bwe nzija neneegayirira mumukkirizanga nadda mu kiraasi nja kuba maze otereeza embeera. Nze ekyo kye nnina. Nze manyi omwana bw'omukwasa ekisa tosobola mujjamu. Olina kuba mukambwe. Oteekwa kuba okuggyako nga gwe oli mulangira kubanga bba balangira bwe batyo oba ng'oli muzungu. Ova Emitiyana kwe kujoyininga wali Buganda Royal. Bwe nvaawo ne nfuna akalimu mu Nairobi Breweries eyo ne kampa emitwalo gyangaaga ne kanyumira. Wali okolayo ki? Nayingiranga painter bwe ntuukamu ne bankuza. Abazungu bwe bajja waliwo aba South Africa abajja baali bana bibakola omwo nga banoonyamu amanyi oluzungu nga nninamu nengera ne nkola nabo ne binyuma. Tugenda okutuuka okuyingiza mu gw'omunaana awo intake nga ndi mu ssente nga tulina ky'oŋŋamba. Nze nampita jangu osome eŋŋaana ne mugandeka n'essimu ze ne siddamu zikwata naye nanvaako. Obwa kondakita wali obusuuliddewo olwo nga yali dream job. Obwa kondakita bwe mala okuyingira secondary ne ntandika okulaba nga tebugatta ne mbutegeera ndi bwa kisiru. Kati awo ne mbeerawo nga neegomba kukola ku leediyo nga Medi Nsereko ne Senkubuge. Nkitandikira mu secondary ne neegomba okukola ku leediyo. Nga bakunyumiza nti abakolayo baba ne ssente. Nga nnyumirwa bye bakola. Okay. Nga babeera boogera nnyumirwa. Nga Medi Nsereko alina show gy'akola ku Sunday eya music ng'asaaga nnyo n'abakyala nga binnyumira ne Senkubuge bye baakolanga ku makya nga binnyumira nga ŋŋamba abantu nti olunaku lumu nja kukolako n'abasajja abo. Kati bwe nagenda mu Nairobi Breweries ne birama ne ŋŋaana okudda nanvaako naye nga waliwo omwana wa kojja wange gwe twasomanga naye ng'ate ye musiru nnyo mu kiraasi. Kati yajja ejjinja n'andabako nga nze ndi ku university eri binyuma. Tuyingira ze twagala tufuluma ze twagala tukola buli kimu teryatugambako. Kati nenfumintiza ne nga bagenda okutikkira ekisiru kino ngende ku pate nga nze yali omugezi sirina bwendi. Maama ekirooto kye kiki mwana wange soma obusomesa. Musomesa tabulwa mulimu, musomesa takaddiwa, musomesa abeera n'ekitiibwa. Kati nenzira oli agenda okuva ejjinja nga maze osalawo nti kati kaŋŋende nkole ki nsome. Bwe najja ne mugamba maama nzize kusoma nanga ssente tewali. Bwe nakuyitira zaaliwo kati tewali. Ne nfuna mukwano gwange omu ne neekweka ewuwe ne mmala ennaku ezi ne muwayalinga ne mugaa gende wa maama weeyogeze omugambe mutabani we yagenze mu magye. Nalabye empapula ng'ajjuza foomu ez'okuyingira amagye. Bwe yagenda n'amugamba n'atunda embizzi ze n'ankubira. Jangu ono ne ssente ogenda osome jangu. Namugamba maama ndi bombo wano tukyali bize nga jangu nkwetaaga kati. Bwe najja nampa ssente nempitamu. Naye mbadde manyi wano wali osobola okweweerera no part timinga already omulimu gwali gukusasula. Bwe nafuna ssente nnyingi ate tezina kye zaakola nazoonoona bwonoonyi. Awo nali ntandise n'abawala. Awo nali mbatandise era awo zo wagabanga bugabi. Nagabanga bugabi ze we nafuna nnyingi zaayitamu buyisi. Kyokka nafuniranga entono nga mbeeramu n'ettaano n'omutwalo ogwa buli lunaku. Wano byali bitabuseemu. So kati odda mu mikono gya maama nga buli kantu ate kati gy'olina okukajja ku university. Ne ŋŋenda ne ntandikawo ne nsoma. Era nagenda simanyi kye ngenze kusoma. Nagenda ntuusa mukolo bantikkire Kasozi tansinga nga bamutikkidde. Ne ŋŋenda ne nsooka nnoonya koosi ey'abaakabi nga simanyi abakola ku leediyo basoma ki naye nga njagala bwagazi koosi nga yakabi
ne ngamba business administration bwe bampa kano ka block kano nendako business administration ne ngamba no be babeera ba manager bano awandika abakozi n'okubagoba yabawe misaala kantwala eno nenjitwala mbanna akamalo okugisalawo nenjigamba omukyala abatanagiwandiika ne bamukubira ekisimu kirandirayini n'akikwata agenda okuvaako nambuza ogambye kosi ki ng'ate ndabyemu journalism linnya ne linnyumira bunyumizi nga kino oba kiki kino nemuga journalism naye nga simanyi basoma ki oba ki nze nayogera bwogezi nampa eyo gye nazuula oluvannyuma nti gye nali nteekeddwa okukola. Abaana bangi abato oba abali mu kiseera ekyobuvubuka bwe bawulira bannamawulire bwe bawulira bakola ku radio abakola ku mativi balowooza lyeggulu n'ensi. Bw'otunuulira journalism n'ebbanga ly'obadde active mu mawulire amawulire ddala kyeki? Amawulire abaana abaliyita eggulu ly'ensi batuufu kyokka ate egeyeena byombi ebigatta nti abantu bakwambaza ekintu kyotali ne bakutwala okuba nga oli mugagga nnyo olw'okuba owulirwa miliyoni 2 buli ku makya ne bakuzimbako ne twetuuma bye tutali ne twogera Dubai gwe tutalinnyangamu bwe tumwogerako buli muntu amanye eyo yatuukayo bw'oyogera ku story ngeri Netherlands balowooza oyo tavaayo eyo okujja ogamba omuntu nti nze sirinnyanga ku nnyonyi ng'oli munnamawulire balowooza olimba kati tutambulira mu bulamu obuli fake nga si bwaffe kanoosigalayo mu pretense obeere mu obwo n'okaddiwa ng'oli bw'otyo yensonga lwaki tubba Yesu manyi tojja byogera kubanga olinga nze yensonga lwaki tubba nanyini radio n'amativi tubabba lwekyo nti ensi etutabukako nga sente zemutuwa tezisasula wetusobola kusula nti ensi bwetusanga tusula awasasulwa sente zemutuwa etujajinga bubi bwe tuba twambala engoye ezija mu sente zemutuwa batujajinga bubi kyetuva tubabba gwabba nze sibba wagambye nti ku mutima gwo ekituufu okimanyi ku mutima gwo ekituufu okimanyi tubabba. Wandi advising omwana wo okola amawulire bw'otunula n'emirimu bwe gitambula osobola okuadvising omwana wo okola amawulire? Ensi eno buli muntu emuvuga bubwe ekisinga obukulu omwana asome kyawulira nti kyayagala bw'aba awulira nga gayagala agenda agasome bw'aligamala n'awulira nga ensi emuvuze sipiidi aligenda mu birala. Tulina bannamawulire bangi nga bagasoma nga tebagakola. Tulina bangi abali mawulire nga basoma busomesa basoma birala nga bali mawulire. So ekisinga obukulu nti omuntu agenda abugumeko asome abeereko n'ekintu kyasomye nti nina obukugu mu kino bw'anaatuuka eyo ne bigaana ensi enaamugabana. Tulina bayinginiya tulina badokita ababisoma nga tebali bulungi nga tebabiriimu. So bw'aba ngambye nti kyayagala okusoma simugaana agenda n'abisoma. Nyinza omuadivisingamu akatonotono namuga wandisomye kino naye bw'aba awulira nga kyayagala muleka. Bwe baba boogera ku Julius Sserwanja munnamawulire abeeri wala compared to Ssaabazonto oba omuntu akola mu binsanga wano ekyo kinzizaayo ku nsoma egenda mu maaso eya creativity eri a bit hands on egenze nge promoting talents era ndooza ne bakayimbira nabayo performing artist and so on. Wandi advising etya omuntu towards talent development? Ekizibu kye tufunye leero we twogerera nti tetukyasobola kuzimba talenti. Tetukyasobola olw'ensonga nti tewali disipulini. Luli abatusomesa okutuzimba mu talenti baali batukuba n'empi n'embooko nga batukuba nga batusomesa ekyo. Olwaleero tolina mwana wa muntu gw'ogenda kujja nti omusomesa katemba omuyiseemu empi nti omusomesa kuyimba omukube bakutwala bubi nnyo ne community ekujajinga bulala. Kati buli mwana bw'aba atuula ku TikTok n'afuna following y'abantu 5,000 awulira ekyo kiwedde ali talented ekimala naye kiri kye baatusomesa nga tebasobola kukifuna nga batusomesa ng'obeera onoomala emyaka egi nga buli lunaku ojja muri rehearsals nga tolina woozannya ng'ojja n'okola rehearsals production n'efuluma nga tolabikako naye ng'oyiga nga batuyigiriza discipline. Omuntu ali mu costume tafuluma wano omuntu tojja ku stage lwataka kweragaalaga biki ebyo
byonna byonna nga bitusomesa katolina gwogenda kubigamba kyokka nga byonna byonna byatuyambangako kukuza talenti yo. Olwaleero omwana yenna gwolaba nga ayita mu theatre ey'abantu abo nga bulaba Misa Kisemakula, Bernard Mayinja era aba artist ow'enjawuloko kuba n'abazze nga batomera butomezi nga ye akubye kayimba ke ne kamusomosa ng'akoze ka video ke ne kamuyisaawo. Bwe twogera ku bannayuganda abatunuulidde ennyo line ya social media than mainstream media ndowooza Bizonto be bamu ku bo mukola ssente. Tukola kale akatundu akasembayo njagala batusomese ssente tuzikola tutya mu social media okusinga bwe tulowooza nti n'emirimu gibuze egy'okugenda nti kansaba omulimu ku radio Sandiso oba ku TV Sandiso. Tudda n'akatundu kaffe akasembayo mu kitundu kino tovaawo. Mu katundu kano akasembayo nfundikidde nkugamba njagala batuyigirize engeri gye bakolamu ssente. Nze omu ku bantu abali biased ne social media. Maybe because njirabamu abantu abavuma ndaba ye content yasinga okutambula abajeregerera ye content yasinga okutambula. Naye ate obeerawo n'owulira abantu nga bagamba nze nkolamu ssente era skiti yange ogitwala ngitwale mu mainstream eya media nti oba ku TV ngiteeka ku YouTube. Ebintu bino bitambula bitya? Ekisookera ddala abantu tebayina bye balaba. Mainstream media tesobola kumatiza bantu beetaaga content wa Uganda. Social media nebeera ocean eri awo. Buli muntu awulira nti ayagala kuvuba akwata ddobo lye n'ajja ku ocean n'atandika. Kati gw'omanyi oba ovubayo bikere oba ovubayo mpuuta oba ovubayo ki. Era n'okulwana ku social media tekwandibaddewo kubanga tetunatuuka ku busobozi bugimatiza na content taliiwo. Nga bw'otuuka mu kitundu n'oga nti nsenze mu kitundu kino naye bwe mba njagala kukolako bizinensi kiki kye nandinoonyezaako ekitaliiko n'oga kuno tebasiikako mpuuta n'ogireeta. Kati ow'empuuta anaalwanira wano ow'ebinyeebwa temusobola. Abantu basobolera ddala okuyiiya ebintu biba feeding okwo ate abantu bali redde okubiraba kubanga babyetaaga. Omusajja ali okwo awewenyulambwa kibooko ali okwo awewenyulambwa kibooko ne wali abagamba nze sizibya nga simulabye ng'akuba embwa kibooko. Kati oyo naye yatuula awo n'agamba embwa zino nzikoze ekizeezi munno. Naye kyenkugambye nti content wako ali a bit confusing nti avuma era yatambula kwaya n'embwa wabazi wenyula asobola ziwenyula n'agamba muyimba ebitagasa ggwanga gwe gundi ate kamumanya. Avuma atambula n'atavuma atambula. Avuma lwaki atambula kubanga gwe naawe omuconcentratingako n'olaba nti atambudde. Atavuma tomuwabudde bwo yensonga lwaki tomanya nti nno gy'ali atambula. Waliyo omuntu akeera enkya nga yayigiriza kufumba piraawo era ng'abantu kwebali babeerawo ne bajja ne basoma nsobedde ku YouTube. Abantu omanyi nti nno kati waliyo abantu abakola ebintu nga babiyigira ku YouTube olinaga nti nze nayiga okufumba keeke naye nabiyigira ku YouTube. Abantu bangi nnyo n'abatasobodde kufunirako ssente ziri directing ezo ze nkugamba mulimu abasomi abalangiddeko obulangiza ebintu bye nga ye kyana alangirako bintu bye ne babinoonya gyali. So tetuginyooma era abakyali mu media muno nga balina platforms zaabwe ezo mubeebaze nnyo bagumiikiriza kubanga tulaba nga tuyamba buyambi mmwe bannanyini radio zitukozesa ne TV ezitukozesa tukolayo ewammwe kubanga tetulina kyakukola. Naye eri gye mujja omusimbi eri gye tujja ssente zitubeezaawo n'obudde bwe tuteeka awo ewammwe awo nga tukolawo senga mbukwata ne mbwongera ewange bugenda kunnyongera ssente nnyingi okusinga ezo. Naye tussaamu ak'obuntu n'ogaa nti omusajja ono yankola nga sinnazibuka maaso kumanya wali ssente sijja kumuvaamu wenfuukidde ensonga. N'okikola lwa mutima mulungi. Bwe tuzze tubagoberera naddala mu layini eyo eya Bizonto tulaba mutuuka ne mutabuka ne mweyuza ate nga we mutuuka we muba muperforminga at times tulowooza nnyo nti ebyammwe byatuuka
tulabye abamu batuuse ne babava nako era nakati ebimu ku bino bye nakubuuzako mu kitundu ekyasoose tuwulira nti munaatera oba mwatandise mweyuzayuza dda embeera eno mugikwata mutya okusigalawo nti yadde okweyuza kubaawo naye we still have to stand? Ebiseera ebisinga abantu nno abantu performers abannabitone baba bajja baba n'ebigendererwa bya njawulo oli ajja ng'agamba nze njagala bwagaze ensi emmanye ate kyekisookerwako kyekisinga obwangu kati bw'atuuka bw'ati n'okimuwa n'akifuna ensi n'emumanya nga kakati ekyo kifunye kati ssente nga nazo azifuna babazaga nedda kati zino nazo tezimmala ng'atandika okulowooza naye asobola okukola ebibye ogutali musango era oba omuleka n'akola ki n'akwata ekkubo eryo. Ekyokubiri, abantu bonna bonna be musisinkanye nga buli muntu asobola okunywa kyayayokya era ng'alina ekiseera kyatuuka ne yeetaaga ejjirita yeerongoose mu nkwawa, oyo aba muntu mukulu nga tosobola kumutegeera kusukka ye we yeetegeera. Era oba ojja kukkiriza nti nja kutambulako naye ebbanga senga abantu baali tebatabuka, senga abafumbo tebatabuka, kubanga abafumbo batuukako ekiseera nga bakozesa akasenyaaka. Ng'okulaba ng'oli bwereere oyita wano akiraba nga kya bulijjo, naye lukya ng'oyo abadde akulaba ng'oli bukunya takyagala kukutunulako, ne bw'akutunulira mu kifaananyi kyo afunamu ekifaananyi eky'embizzi oba embwa nga gy'alabawo mu kifaananyi ekyo. Kati abantu bonna bonna abasisinkanye mu bukulu nga ffe bwe tusisinkana mu bukulu kukola mirimu, tosobola kwewala kutabuka. Tutabuka era tukyatabuka nnyo. Bintu ki by'osobola okunokolayo nga bitaano ebikuyambye mu bulamu bwo n'oyimirira? Ebinyambye mu bulamu okusirika ng'ofunye omuyaga kinkozeeko bulungi. Okuwuliriza ebigambo bya maama wange kinyambye nnyo 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 nnyo. Okwewala entalo ezizze nga ziri direct nga bazireetedde nze, n'olutunulira n'oga sigenda kulwana kabankube bagende nga beewaana nti bankubye, n'okuba omunyiikivu. Oŋambye bitaano. Ekyokutaano kijja kubeera kugumiikiriza. Okay. Singa omuntu akugamba nokolerayo bakazannyirizi abalala basatu bendaba nti bakola bulungi, sinakindi batusingako nga bizonto nga bannayuganda wano. Anne Kansiime is good. Anne Kansiime mulungi. Maulana and Rain bakola bulungi. Sisobola gamba nti bansinga naye ngamba abakola obulungi. Okay. Bakola bulungi. Waliwo oyo omwana oyo Yesirwaza oyo Dr. T. Yali alina amagezi era ng'akola bulungi lwakwewunzawunza, ndowooza oba ki oba agwa eddalu naye yandibadde mulungi lwakuba nti ye nga ye yeegayaalirira n'akwata kino n'akwata kino n'akwata kino tafokasinga ku kimu. Senga ali afokasinga ku kimu yandibadde mulungi. Wangambye wemba muwandika scripts zammwe owandikanga Munnayuganda alumirirwa n'otunuulira embeera n'owandika kati njagala nkuwa omukisa nga tumaliriza show ogenda kunnondera abantu bataano mu ministries zino singa gwe abadde president w'eggwanga. Njagala tutandikire mu by'enguudo, eby'entambula n'enguudo. Ani gwe wandiwadde obwa minisita? Obwa minisita mu by'entambula. Mu by'entambula nandifunyewo amagye nandiwaddewo Muhoozi David. Okay. Health, ebyobulamu nandibiwadde Gilbert Bukenya. Hey. Okay. Ebyobulimi n'obulunzi nandibiwadde nandibiwadde Sekalaala. Mukamaawo. Okay. Ate kati tugenda mu defense. Awo nno nga tebeemoolerawo naye okay ompadde mukisa nteekewo wange olwo nga ndi mu kapasite ki eronda. Oli mukulembeze wa ggwanga. Bwe mba mukulembeze wa ggwanga mba baali Maliseeri. Ye bannange kansembyeyo ne Ssaabaminisita. Sisita wange Nankya Rebecca
wandisise owuwo nandisise wange kati ani anaamuwanga simuwadde bino ebintu ebimu twogeza kajanja sanyu tukitegeere naawe tosobola kuleka bantu ate bali bonna bemmenye mbadde manyi nti ombuuziza ku olondanga munnayuganda obwedda simanyi nti nondanga pulezidenti wa ebifo osobola bikyusa kati obadde ogenda bikyusa nga ndi pulezidenti wa ggwanga wandirese ne maama ne maama yandibadde mu kifo maama wa mukyala wange yandibadde mubyanjigiriza kati maama mukadde maama nandimulese n'alya buli ssente ne mukyala wange yandibadde byanjigiriza mutabani wange mu defensi maama wandipushinze n'abeera omubaka akiikirira abakadde mu paalamenti bwe yandiyagadde bwe yandiganye nanimugagenda wali bakuwa omusaala gwa kawumbi buli mwezi webaka njagala tumalirize program ng'otunula wali mu kamera ng'otuwa obubaka bwo obusembayo. Yes. Bannayuganda njagala kubeebaza nnyo okutuwagira n'okutugoberera mu buli mbeera. Omukulu Semeyi w'essaali omundabira ye yanyambako okusoma amawulire ku TV nali simanyi nti ndikikolako naye yajja nannemerako ne mwegayiriza neneebuzaabuza paka lweyanteeka mu mawulire ne ngasoma. Njagala nnyo okwebaza bannayuganda okutugoberera n'okutwagala. Tufuna okusoomozebwa mu nsonda ezitali zimu naye era tubivuunuka kubanga mutuyambako. Abamu mutuyambako lwa kuyimirira naffe, abamu ne mutuyambako lwa kutusabira, abamu ne mutuyambako mu ngeri zonna ze musobodde. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege, yeffe bizonto bya Mukama Katonda byasindika ku nsi kuno, tetugenda kuvaawo, weetuli leero n'enkya naluli tutye Katonda, era ku lwa Katonda n'ensi yange, neebaza Bukedde TV okumpa omukisa guno. Ntumiddeko maama wange Salawanyana. Oli mulokole. Oli mulokole. Nzikiriza Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi. Okay. Yes. Tweyanziza. Omulabe wange njagala nkwebaza akadde k'otuwadde. Sigenda kuddira mu bigambo bye batugambye naye njagala nkujjukize bino ku ebyo ebimuyambye okufuukawo ensonga nga bwatutegeezezza. Ekisooka okubeera omunyiikivu, ekyokubiri okuwuliriza maama, ekyokusatu okusirika nga waliwo omuyaga. Ebyo saagala mbyerabire mmanyi nti naawe bisobola okukukolera mu bulamu bwo obwa bulijjo n'otuuka eyo gy'oyagala okutuuka. Ebibyo by'oba otwala, ebitabadde bibyo bireke, waliyo bannyini bo abagenda obbitwala. Nze Sanyu Robina Mweruka, Omukama Katonda akunkuumire, mubeere bulungi mweraba.